bana Adam tugenda mugundi tugenda mutabula oli ayo oli kuwishingira birthdays kale tuyingiddewo nga bw'omanyi at least once in a month tufuna omugenyi natubuulirako naddala bano abagagga batuteekamu ssente tabula yemu ku kampani ekoze naffe kuba program Sumulula yatandikawo era olaba weebali tulabika naffe tubakolera bulungi baleniwe tubeebaza okuba nga batambudde naffe emyaka kati gigenda mwena nga oba gyawera nga bakola ne program Sumulula. So bali wano batubuulireko kapyaki ke balina. Tuli mu mwezi gwa 7 ogw'omwaka 2024. Oyinawo pulaani ki watandise wagulayo nga bakubanja ekyapa kyo wafuna ebintu bino babikola batya ebyo byonna sometimes tujja ne tubyogera naye olumu from the horse's mouth kiba kikola amakulu agasinga onokutuwa ku bipya ebiriwo oba byebatuleetedde kale atulina omugenyi waffe okuba mutabula mbadde nsaba otubuuzeko mukwano abatulaba era batuwuliriza balamusizaako nnyo ekyolunaku lwaleero nembebaza gye mukedde okukola weewaawo n'abalina gyonna emirala gye mukoze erinnya Richard Mawanda okuva Mutabula Property Services ng'era bw'ogambye abatambudde ne BBS Telefina specifically nga tusponsoringa programu eno eya Sumulula. Tweyanza. Yes, kannebaze ne Mukama Katonda akyatukumye nga tukyali balamu nga tusobose okukola emirimu egy'enjawulo. Naffe nno ku Tabula twagala nnyo abantu bonna era ne twebaza Katonda akyatusobose okuba nga tukola emirimu gye tukola. Bulijjo bye mukola ebirala tujja biyitamu awo mu maaso naye tuli mwezi gwa 7 kipya ki kye mulinayo ku Tabula oba ki kye muteekeddetekedde ng'omwaka gusemberera okuggwako? Okusookera ddala abantu njagala obajjukiza nti okuva January we yatandika okutuuka awo we tuli kati Tabula egabudde season 3 akyatambula eyo promotion yaffe twagitandika ejja kukomekerezebwa gye bujjako eyo omwaka nga guggwako naye ate n'okutegeeza abantu nti oganyula otya mu Tabula egabudde ogula ploti n'osasulako ebitundu 5 ku 100 tugeze ploti ya $5,000,000 n'osasulako obukadde 2 n'ekitundu oyingira bakuwa akakonge n'oyingira mu lwafo draw omuntu mwana wawangulira ekyapa ngera bujjo tubadde tuze nga tukola ki nga tugaba ebyapa ate n'owangulirawo ne instant gift prizes ebirabo byotwala mubamwe ettu so akapya kali omwezi guno ogw'omusanvu nga we tugitegeeza abantu baffe nti buli mwezi almost buli mwezi tubayiyiza naye twagala nnyo okuba nga tukakasa abantu nti products twabongeddewo estates empya tulinawo estate eri Mabombwe tugiyita Mabombwe Prime Estate nga wakave Wakiso. Yes, oba wakave Wakiso na Musera. Wakiso mwagonzaayo ayo Hoima Road yonna kugamba buli town gy'ogamba ku Hoima Road buli town yonna tulinako estate ate tuziza abantu baffe. So Mabombwe atamanyi Mabombwe kiri ku Hoima Road Wakiso District Wakiso Town Council. Ochamirawo bayita ku Kyemmende ekikuba ekigenda ku Kyemmende ovako only a distance of 1 kilometer ovako kilomita emu bweti noba ng'otuuse ku estate yaffe eyo eya Mabombwe Prime Estate ate amasanyalaze weegali mazzi kwegamba byonna byo biri default ndoza bitu tukyabigamba bakasitoma baffe biteekeddwa okubeerawo omuntu okyasobola mugamba nti mu Tabula access road eba oluguudo neri ku screen yes yeyo yes ndozo giraba engeri gye tudde obulungi so neighborhood ogirengera kwegamba estate eyo nayo nnungi nnyo tuli millions 25 price range millions 25 paka ku millions 30 abantu ngojja osula Mabombwe awo Mabombwe bimu ku bitundu ebyongedde okukula ku Hoima Road I would say so omuntu asobola okuvaawo n'agenda mu kibuga kati no tubajjako Mabombwe ate ne tubaza ekikakiri tulina Kakiri Kikuji phase 2 Kakiri Kikuji phase 2 eri Kakiri estate eyo nayo nnungi nnyo nyini ddala nayo no eri mu distance ya kilomita emu ndozo kiraba tufocusinga nnyo ku distance of the black road oluguudo luno tulufocusingako nnyo ate ekyokubiri tufaayo okulaba nti ebyo ebyongedde okutufuula abaganzi tubikolako nnyo so Kakiri yes yiyo eyo nayo yiyo bintu ki ebyo ebibasinze bafuula abaganzi mu bantu ebisinga tufuula abaganzi number 1 tuwuliriza tuwuliriza nnyo customer kyekyayagala ate we twetaaga okumuwa bulamu
ne tumuwabula, so we have a listening ear. Ate ekyokubiri tugenda maaso n'okubeera nga bwe tuba tutegeka estates zaffe tukakasa nti number 1 plots ziri mu standard size 50 feet by 100 feet. Ate era tukakasa nti amakubo kyetwandise access roads, good neighborhood, kale ebyo byonna features tukakasa nti byonna birungi. Omuntu agenda agula poloti omusuuleyo abeereeyo. Alina ekirala nti enkola ya kibanja mpola ennaku zino akasente kalina engeri gye kajjamu, naye omuntu ayinza okugamba nti nze njagala kusasula mukono gumu, oba n'agamba nti nze njagala kubeera nga ate ngenda mu nkola ya kibanja mpola. Tulina kibanja mpola eyaffe nga kampuni we tukuwa ebbanga nga tukkiriziganyiza naawe, naye ate eri abantu abagamba nti ffe twagala nnyo ebbanga eggwanvuko. Kati awo tuba tugenda mu kye tuyita bank financing. Ne tugenda mu banka eyo gy'oterekamu ne tugamba nti osasuleyo ka commitment fee, ffe tuprocessinge tubawe document kyapa kyaffe tukibawe, bo then bakuwe sente, maye ffe batuwe sente, ffe tubeere nga ate banka yo yeesala. Yes, banka yo yeesala ngera bw'otambula, kubanga tukikkiriza nti buli kimu kitambulira in building a relationship. Enkolagana ennungi weekiri mu ttabula, kati weekiri nnyo ate tutambulira ate abantu bakyagadde nnyo. Buli muntu akola abantu bakyaba sente za kadinisa, abantu balina osasula omusolo. So I think it is a very simpler way. Banka etemako nosigazako zosigaza. Lwaki ebyo tubikola kuba twagala kwongera okuformalizinga operations zaffe, enkolagana zaffe, n'okubeera nga twongera okubeera ki abeerufu, abalambulukufu. Tuli mu biseera nga kwegamba omuntu yandibadde atambula n'omulembe, atambula n'ekiriwo. So tubakakasa bakasitoma abagenda otugulako olwaleero, abanaatugulako enkya omwaka guno, n'abalitugulako mujje. Bwe tujja wano tuba tuzze kubabuulirako, naye biba bisingawo otukubirako ku namba z'essimu zenja okusoma wammanga awo. Yes, enamba z'essimu zenja okusoma wammanga awo. So mbadde nkyagenda maaso okunyonyola abantu estate zetulinawo. Mbadde mbabuliddeko ku yiyo ogiraba nga bweri. Estate nnungi nnyo, tuli mu millions price range eri mu millions 20 paka ku 25. Yes, era nga bwogiraba distance nyimpi nnyo. Masanyalaze maze byonaga ebiri default byaffe tubikola. Ate kati bwe tuvaawo ne tubatwalako ku estate endala eri Nampunge phase 5. Phase 5 eyo nno eriko tugiyise annex tukitegeeza tugyongeddeko. Yes, abagula phase 5 bajanguya nnyo, ndowooza mwezi nga gumu yali eweddewo. Kati ne tugamba nti abantu katubongerewo, era twabongeddewo Nampunge phase 5 annex. Eyo nno nayo ebbeeyi yaayo yeri gye twatambulirangamu millions 16 okutuukira ddala ku millions 18. Ofuna ploti awe Nampunge, distance ya 500 meters, mita 5. Yes, ate nga land tenure gye tutambuliramu private mile land. Titles available. So katukakasa abantu nti bw'ojja mu ttabula oba otuuse. Ntera okugamba abantu nti we are a one stop service center oba company. Products weziri, ate ne services zaffe nazo ki nnungi nnyo. So kati okwogera okutegeeza abantu nti nga sinava ku estates ebyapa abagula mu estate ye Mwera phase 5 ebyapa byammwe byajja webiri. Mwebiri mujje mufune ebyapa bammwe, n'abagula ku ttaka lyaffe erya farmland ebujenje ebyapa byammwe nabo ki webiri byajja. So ndowooza njogedde ku farmland. Tulina n'amataka agalimuwaako, oli ayagala agricultural land, oyagala ttaka lya kulimirako nga liri mu bbeeyi ya millions 15 okuddira ddala waggulu. Tweyune ffe ng'abatabula property services tujja kuba nga tukuwa ettaka lyo. Kati ate wenvaako awo tukyali mu products. Naye ate tulina njogedde ku estates mu products, naye tulina n'amayumba. Ku estates ezitali ku gundi, mu maka ezitali ku luguudo lwammwe. Tulina Busukuma. Busukuma prime estate nayo weeri. Awo okyamira Busukuma mabega w'eggombolola awo. Millions 25. Ofuna plot yawo ennungi ennyo. Kati ate we tuvaako awo ne tugenda ku Masaka Road. Awo nayo tulinawo Maya, Kiringente. So kati enguudo zonna almost ezifuluma ekibuga Kampala tulinako estates. Ate njogedde ku estates oli ayinza oga $25. Nzuwa $5 bannange tebanketalinze. No. Stabula, it's a company that caters for all people. We serve all people. We cater for all people. Nawe nga budget yo eri mu millions 5. So tukatugaye millions 5 okudda waggulu. You can get a plot
from Tabula Property Services nofuna plot naye n'agamba nti nze nange nyina 2.5 oba 2M nagaye tuwuliriza ajje tugende maaso n'okutuula naye mu offices zaffe tujja kumuwuliriza wanaviirawo ajja kuba afunye ekyayagala. Tumalize n'ennyumba. Ennyumba yes amayumba tulina ku nguudo ez'enjawulo tulina amayumba ku nguudo ez'enjawulo nga both aga title naga sales agreement ag'ebyapa nga amayumba gali ku byapa n'ogula ennyumba ng'etudde ku plot kati waliwo ennyumba ng'eyo ennyumba yaffe eri Kyebando wano Nansana Kyebando taxi oba it's a walkable distance ennyumba nnungi nnyo ate n'ennyumba eziringa ezo tulina ennyumba Ekikandwa tulina ennyumba Gayaza tulina ennyumba Essenge nga bwe ngambye nti almost everywhere tulina amayumba kubanga bye tudiringiramu ebyo. Yes kale wawe musangibwa n'ennamba z'essimu? Tusangibwa Nansana ku masitowa nga wakayita ku Centenary Bank bw'oyita ku Centenary Bank awo wennyini ku market building okalaba tuli katale amaka gaffe gali awo ate nga wetusinziira awo okuva ne tugenda nga tuweereza abantu. Enamba z'essimu osobola okuba ku nnamba eno esooka atulaba 0701 94 20 03 osobola okuba kweyo ennamba 0701 94 20 03 oba n'okuba ku nnamba eno 0701 054 644 eyo no nga office line. Yes office line yaffe naye abatulaba njagala nnyo bakakasa nti gwe tukubireko ku nsonga y'ettaka oba kye twandise real estate otubuuze tujja genda maaso n'okubeera nga tukola ki tutambula naawe. Abantu nyongera obbakakasa nti Tabula weeri egenda maaso n'okubanga ebaweereza emizigo n'amayumba tuvira ddala ku tugambe class eya waggulu ne tukira ddala ku class eya wansi emizigo gy'abamufuna mpola jangu ogende maaso n'okubanga otwebuuzaako ku mizigo gye twandise rentals ate mu rentals tulinamu ne property management abapangisanga mwebali ate ne tuba ku managingira kati nno oba nga oinvestinzeemu gwe akasenteko nga tukuwa buwi ki tukuwa buwi sente zo muntere ku account yange. Namba z'essimu nziddamu 0701 94 20 03 osobola ogenda ku social media property listings zaffe gye ziri ne ku website teka mutesi Tabula Property Services n'ogenda maaso n'okubeera nga okola ki otufuna. Tweyanziza nnyo tweyanzeege ndowooza ebisigadde nga mubituwa wano tujja kuba tubiyitamu. Abakulu tusaba batulabire beebale kututeeka mu ssente kale naffe bannaye abayongedde okwekumira ku BBSL Fina tubaagala nnyo. Director Mutesa Ronald nkutumiddeko ba staff mwenna ba partners betukola nabo emirimu kubanga guno omulimu tugukolanga ne ba partners mulimu authorities abyobuyinza tubatumiddeko ate nange ne musajja mufumbo so we wange nawe nkutumidde webale kubeera yeeyo so mujje tubaweereze mu Tabula Property Services temujja kwejjusa. Kale tweyanzage bannaffe abatabula bateeka mu ssente mande paka lwakutaano saawa ebeeremu paka ssaawa zibeera 3 bingi babyogedde sigenda kubanga nsukka tugenda tekemu ka short break program simula ekyagenda maaso.